The process, this is the hardest process, the mixing, the weighing of ingredients. Nyanze Sobra Lucy na Kachiri mwaka huu tukoze n'aba Gate School project twize okubakinga cakes tukoze cookies twize daddy snacks zonna for example zikola era nga leero nakola leero tugenda kukola ebibuuzo bya JIT era twabitandise dda era tutandise ne module 1 oba level 1 tukoze birthday cake. Kigenda kutuyamba because twatandise dda okwekozesa twacreatinzewo emirimu gyaffe tufuna emirimu egy'enjawulo tubekingira ddala kati netukola ne introduction cakes tuzikola kati. Amanya Sobra Lucy. Let's see what happens. Apply for the next So now, ladies first. Okay, nze Mayor wa Kachiri Town Council. Olwaleero tubadde n'ebigezo bya DIT. Tulina ekibiina kya Uganda Small Scale Industries Association nga kyakwatagana ne WHH ekifuna obuyambi okuva mu Jama okusomesa abaana emirimu gy'omumutwe
twasookedde ku pikipiki tulaba abaana 8 abafunye obukugu mu kukanika pikipiki, naye tugenda tulaba abalala nabo 8 abayize okufumba cake ne cookies, ate kakati wano tuli abo abali mu concrete. Twagala okwebaza ekibiina kino olw'okuvaayo kubanga ndowooza kati kyetulina okukola ekyo kulanga abantu baffe benyigira mu mirimu gino egy'omutwe. Abawala emirimu gye balowooza nti gyabalenzi gyabasajja ng'abaana abawala mwe bali bayiza okuba pavers, okukola culverts n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tulowooza nti omwana afunye skill way tajja kusigala kyekimu, era tulowooza nti ne oba olina ekirala ky'omanyi omulimu gwe wakola ogwa woofiisi gwe wayiga ogattako kino oba diversifyinze ennyingi zaayo, tulowooza nti kijja kuyamba. Wetuuse ku baana baki ali ku carburetor agikola, lwaki ali ku ring azisala azirabe nga tiziyisa mukka. Nze ndowooza nti kino kye kijja okutuyamba abantu bakole mulimu ngakukola nga alina ebbaluwa ajja gwenyumirizaamu, ate bamunoonya bunoonyi. Bwe tubalidde wano eddakiika zitubadde wano waliwo abazze nga bazze kutikka pavers, kitegeeza nti wafuna akafo wasobola okukolera asobola bulungi okukola. Ate olaba ne gavumenti ebeekyusizza ensomesa mu masomero gye tuyita new curriculum oba competence based curriculum, eyokulaba nga abaana balina hands on ebintu by'okuraminga egenze ebidibya nti muntu asobola okubikwata obukusu, naye ate omuntu abikutte ng'asobola obinnyonnyola lwaki ate abikoze bw'atyo asingako. Nze ndowooza enkola gye tulina kugendera mu maaso, era twebaza tukubiza n'abazadde. Okusooka njaga kwebaza abazadde abaasindika abaana bano naddala abawala. Bwe tugenze ku bekale olabyeyo n'abalenzi, kati olaba balowooza nti bekale ya bawala bokka, era bwe tuzze wano tulabye abawala. Njaga kwebaza abazadde abavuddeyo ne baleeta abaana bano ne bafuna kino. Twebaza Uganda Small Scale Industries Association kulange bataddemu ensimbi. Njagala kubasaba kye bayize bakitwale mu maaso. Abateeke ya January egize abalina abaana mbaleete tubalikommendinge bajje nabo bafune obukugu buno. Tusuubira nti bwe tunaamalirako omwaka guno ojja kwesanga nti tulina abakola ebintu bino. Kati waliwo abava mu ttaka abazze nga bakuba blocks ezo. Olwaleero singa tulina baana baffe be bandibadde bakuba ate nga baguza abantu be babeeramu. So tulina okwenyigiramu abaana tubasindike tulabe nga tuganyulwamu. Ebbula ly'emirimu likyali waggulu, naye nina nze ndowooza gye nnina. Nze ni meeya naye ndi mulunzi, ndi mulimi. Abantu baffe abamu beesaasira nnyo. Osanga omuvubuka ng'asobola okugenda n'asimba ennyaanya, asobola okugenda n'asimba nakati, naye ng'alaba ng'ebinaalwawo nga ssente alowooza asobola kuzifuna mangu mangu. Njagala tukyuse wadde ng'ebbula ly'emirimu weeriri. Olwaleero singa bagamba nti emirimu weegiri 100 gy'abayinginiya ne baŋŋamba nti kakiri tuwe bayinginiya, sisobola bawaayo. Ate nga bavubuka mwebali. Singa baŋŋamba nti tweraga bamakanika abalina ebbaluwa zino eza ministry za DIT 5 sibalina, kubanga avuka nabo beegayaalidde. Oli agamba sirina mulimu ate n'atuula. Gonadde nina abakyala benjogera nabo baŋŋamba nti omuntu omuwa emitwalo 3 n'agamba akakalimu nzijja kukakola, wakiri mbeererawo nga sikoze. Kati omuntu apurifalinga okufuna 0 okusinga okufuna akasente akatono. So embeera eyo y'okwesaasira njagala kusaba bannakakiri tugiveemu, baako kookola akatonotono. Ffe tukuze nga tulaba maama baffe bakadde baffe asiika kabalagala ate n'abaako kyagatta n'akugulira ekitabo, naawe osobola okubaako kyokola ekitonotono. Abamu balowooza nti nawe nina kutandika kampuni gunene. Tandika ako akatono. Olabe bano abaana abali wano ayinza okuba tasobola kufulumya pavers 1,000, naye nga gyagenda afulumya mpola bw'agattako batugambye basevinga wonayita ebbanga
ng'eryafulumya 15 agasseeko. So tufeeyo nnyo kubaako akatundu k'okola bwe basanga nga atambula yayambikako. Kyenjagala okukubiriza bannannyini masomero naddala ku nkola eno eya competence based curriculum, obudde bwatuuka dda tukyuse. Anaagaana okukyusa ajja kubeera dropped out mu system kubanga kati tulina enkola mpya. Manye eri tu demanding naye bwe budde bwaffe nti ejjidde mu budde bwaffe tujja ŋŋange n'amaanyi n'amagezi nga tusomesa abasomesa nga tubatwala mu misomo egibeerayo egitegekebwa ministry mu budde obugere, ate n'abazadde kubanga bw'otuleeta muzadde eri tu demanding nti omwana ajja kubaako by'alina okuleeta byataatwalanga. Omuzadde asomeseza abaana emyaka 4 emabega, kati alaba ono agamba tulina okutwala obucupa, tulina alaba nga bali mu kusaaga. Kati n'abazadde olina okubaleeta on board ba appreciating nti kino kyekyetaagisa mu budde buno ate kyawukanyeeko n'ebyaliwo emabega. Ffenna bwe tunaakitegeera tujja kusobola okuganyulwa mu nteekateeka eyo ne gagitwala nga kikulu, gakoze omulimu gwa tteema. Olaba abaana baddayo ne baba nga balina bye basobola kubanga bye bakola bibayambako okufuna ebiddibwamu mu bisoomooza mu bitundu byabwe. Olwaleero omwana bw'ayiga okukola liquid soap, gwe omuzadde abadde agula liquid soap ng'omugula ku dduuka, sente ezo ojja ziwa mwana azisaving waakiri zikole pocket money. Mpola mpola singa ffenna tuneegattira wamu, abavunaanyizibwa, abasomesa, abayizi, abazadde, manyi mpola mpola kijja kutuwa omuganyulo. Gavumenti erina omulimu munene nnyo, luusi eteekateeka n'eteeteekateeka. Kyenjagala okutegeeza kye kino nti oluusi egamba kibeere bwe kiti naye nga nayo teyeteese na kuteekateeka abo balina kuteeka mu nkola. Njaga kuwa ekyokulabirako A-level egenda okuyingira senior 5 omwaka guno bavudde emabega nga basoma new curriculum. Kakati tebannaba kuteekateeka ate bagenda gi-implementinga. Weewaawo balina bye bakyusiza ne bakendeeza abantu bongeramu ebirala mu masomo ag'enjawulo, naye abagenda okugiteekesa mu nkola abasomesa ojja kwesanga baate tebannaba bateekateeka. Gavumenti njagala gisaba nti buli we tuleeta enkola empya tufune sample spacing nga nnene kwe tupimira nti kati tweteesiteesi ogiteeka mu nkola. Olwaleero tugenda ne twesiba ku masomero agali mu kibuga Kampala oba ne Wakiso, naye ng'amasomero agali ewala tegafunye kuteekebwateekebwa kumala. Wesanga nti yensonga lwaki tutambula tugwa otuwonyera, ate abanayita mu sisitimu eno mu kusooka bayinza obutavaamu nga bayidde bulungi. Lwa nsonga gavumenti tetaddeyo byetaagisa, bweba ebitaddeyo ebimu bitono nnyo, ate weebitadde abantu tebannaakuyiga ngeri ki yabikozesa. Awo nno njikubiriza bulijjo yeeteeketeeke bulungi, ate teeketeeke n'abo abagenda okuteekesa mu nkola. Erinnya eryange ze Nakaiza Grace nga nsoma trade eya concrete works. Njize okusinziira ku bbula ly'emirimu eririwo olwaleero. Kino ekintu kituyambyeko nnyo, tuyigiriza skills, tufunyeemu nnyo. Njize tuyize nze ne bannange tusobodde okuyiga ebintu ebizimbisibwa ebiriko eby'omulembe olwaleero. Nga kati bw'olaba ettaka likendedde kitegeeza omwana asomye skills zino concrete works agenda beera nnyo katale oba broker zitandise okendeera ziri ezasookawo ez'ettaka, ng'ate broker yaffe eno eya concrete eri katale nnyo kati ate etambula nnyo eri ku demand ya waggulu nnyo. Kitusobozesezza tosobola nnyo kuba n'ogiteekaawo neba nti erwawo okutwalibwa eri katale nnyo. Pavers zonna tuziyize, tuyize zino facing holes, ne tulina biogas, biodigesters zonna tuziyize. Tulina ze tuyita calvert, bino ebibeera ebigoma bye bateeka mu makubo. Tulina walking slabs zonna tusobodde okuba nga skills zino batuyambyeko ne tuziyiga. Era bwe tuli kati
tuyina omulimu ogw'omutwe era tusobola okweyimirizaawo n'okubaako kye twekolera. Amanya Erinnya yenze Nakayiza Grace. ntandika Amanya oyogerako nnyo. Amanya yenze Sebenso Martin Kizito nga nviira Kakiri. Njize ebya concrete bino nga ekigendererwa kyange kubaako teekateeka ennungi zembaako zenkola mu maaso ng'era mu bino byenjize mbadde nga nkuŋŋaanya akasente kange ekyenjiga kyengulira matiriyo n'enkola era ninawo entandikwa enyamba okutandikawo ekyange kikyenjize. Njize ebintu bingi ebisobola okumbeezaawo mu bulamu. Omuvubuka yenna ali eyo nga tolina mulimu gwa mutwe gw'osomye ng'oli eyo tosoma, tolina mulimu gwa mutwe gw'oyize, tolina kintu kyonna kyokola abula oli lwezi ku kyalo oba waka. Kyembadde nkusaba ampuliriza yenna oba ndaba ajje ayige ebintu bino oba abeeko kyonna kyayiye ateeke ekintu mu mutwe, omulimu gwonna ogw'omutwe oba gwa mikono oba gwa mutwe ateeke ekintu kyonna eky'omutwe, omulimu gw'omuntu aguteeke mu mutwe aguyige aleme kubeera nga bali abavubuka abagamba nti nze newe sibiyiga nina amaanyi gange nkibiti. Yesu osobola obba n'amaanyi naye mulimu ebintu ebimu nga byetaaga okuba nga omuntu obirina era nga obimanyi. Kuba otaba na kintu kyonna mu mutwe mu Uganda yaffe weetuuse simanyi kuba obulamu bukunyiga, bantu bangi bagenda ebweru naye nga agenda vaayo ng'era abamu ng'era talina nnyo kiri awo kyagenda kukola kuba bw'obaako ne pulaani ng'olina ekintu ky'omutwe ogenda ebweru okomawo omanya kyennina mu mutwe sente zenfunyeeyo kabe kakapito kange. Kati nze obudde buno newe sigenda bweru olwedde mbadde enjiga wenkola era wenviira wano wonna maaso awo ngenda kuba n'ebyange byenkola era ayagala yenna okuyiga era okumanya asobola okuntuukirira. Namba yange ey'essimu eri 070 69 87 ddala mu mwaka guno 2025 ajja kuba nga tutambuliramuuko butya bwosobola okuba nga gwe munaffe onnannyini ssomero kasabukakasa ti guweddeko bulungi tukoze teekeddwa okukola ate nagudde tugutandise n'amaanyi kuba nti amasomero gaffe gonna geteekateeka gereke bulungi nnyo tandike okusoma abaana tetudde ongera okukola obulungi manyi bulungi n'ebibuuzo ebinaatera okufuluma ebyekyomusanvu n'ebyessi ey'okuna era wakisonga disitulikiti nkakasa nti abantu baffe bajja kuvaayo nga bakoze bulungi kubanga enteekateeka zonna ezikolebwa kusomesa abaana obulungi mitenda gyonna tugiyitamu. Amasomero gonna gandibadde gali mu nteekateeka kubanga eno wiiki ey'okubiri omwezi guno gwa January ejja ey'okusatu nga tutandika mu February nga 3. Kati kiba kirungi nnyo abasomesa ne babeera bo nga bali beteekateeka ku masomero oteekateeka kituta scheming n'okwetegekera ebitabo okulongoosa buli kimu ne banga enteekateeka ziraga nti tugenda kutandika. Erimu abazadde abanoonya ebifo naddala amasomero g'obwannannyini nago bonna basome babeerayo nga banoonya ebifo babe nga balina abantu basanga ku masomero babuze ebyagala okumanya babibabuulire abantu bakakase nti ffe tweteeseteese bulungi tulinda bulinzi baana nga 3 February bajje okusoma kutandike. Okera ddala ffe nga gavumenti bulijjo nkibagamba era nkiddamu ffe buli muluka mulimu essomero lya primary lya bonna basome mu buli ggomola mulimu essomero lya secondary lya bonna basome. Ffe tulina amasomero agamala okusomesa abaana bano agenda muli obwannannyini ogendayo kubanga olina obusobozi. Lwensonga bw'osomeseza muli obwannannyini weeteeketeeke bulungi oteeketeeke ebyetaago byonna
eby'omwana atuuka okuddayo ng'ebyetaaga abikola ki abirina kyekisinga okuba ekikulu. Bano abafa bonna basome tubateeketeeke bulungi kubanga tujjukire tutubadde n'abaana kati bagenda myezi 2 awaka. Abaana baffe babadde beebaka nnyo, babeera mu kuzannya, tandika okubajjukiza nti okusoma kunaatera okutandika. Abaana obwongo butandika okuzuuka n'okkomawo nti bagenda kutandika. Ebitabo babinoonye gye baabisuula kakati baasuula dabiri eyo babinoonye gamba ffenna n'abazadde n'abaana obudde buno tulina kuyingira mu mbeera ez'okutwala abaana ku ssomero kyekiriwo ekikulu. Boze ensonga endajja kusaaka amasira nti ffe ng'amasomero tukola omulimu ogwaffe ku kigambo ky'empisa. Tuli beeraliikirivu myezi 2 azadde gye bamaze n'abaana bano awaka. Abaana bajja kudda ng'empisa ate zizzeemu okwonooneka. Tubeegayirira nga tebanadda ku ssomero obudde buno bwe tusigazaayo twongere okwogera n'abaana tubateeketeeke nti bagenda ku ssomero. Empisa obuyonjo bw'abaana baffe abantu batukomeza abaana ku masomero ng'enviiri tebazisazeeyo, ng'enjala tebazisazeeyo, abamu baasiba enviiri nga nzaakula kubanga abadde balo. Ebyo byonna bw'otandika okugenda ng'otereeza ebyo kwe kweteekateeka nti ddala okusoma kusembedde, tweteeketeeke tutuuka okutandika nga buli kyetaagisa tukirina. Right from the registration, I understand that these ones I have to mix. Yes. I try speak some Luganda. I even Because the medium of the communication. but we have access to deaf. What? Why? abalala simanyi bakola kubanga mwenda abasanze wano nga mutraininga ate basanze wano nga kumaliriza babalekula kwamaanyi abantu abamu baagala nnyo sente ate nga kati sente muno mukabuleeta tesobola kwaka tegasobola kwaka era n'omuliro wano ignition omuliro wano era guva wano mukabuleeta empisa ekwata mulimu gundi eyingira wano mu nozo ya wano neyingira munda wali naye banga esobola okusikayo amafuta kulu neyaka